omwami oyo mulaba ali ku mukono gwa kkono mu kakofiira yakyasinza okuba omusosoze mu mawanga. Oyo yakyasinza okuba omusosoze mu mawanga, tayagalira ddala mawanga malala. Ate omwami ono gwolaba ku mukono ogwa ddyo yakyasinza okubeera patriotic, takkiririza mu bya tribe. Kyova olaba omwami ono ow'omukakofiira okumanya nga tayagala mawanga malala, bwe yali agenda okunoonya omukyala anaamufumbira emmere yakakasa nti anoonya mukyala ava mu tribe ye, yanoonyeza ddala Namatovu. Kyova olaba yafumbe wakaawo. Omwami ono tayagalira ddala bintu ebyo bya tribalism, ayagala nnyo Uganda, ali so patriotic. Bwe yagenda okunoonya amufumbira emmere, omwami ono gwolaba yanoonya Apio Kaguta, era yamuzaalira abaana abalungi. Abaana ab'omwami ono abazaalibwa maama abazaala ya Apio, kubanga ono omwami ali so patriotic. Ono omwami omulaba musosoze mu mawanga nti ne weeta nayingira byabufuzi oba byabukulembeze, gurupu yonna yali emwetoola gye yali akolagana nayo yali y'Abakatamba, Bakatumba, Bamukiibi n'abasigadde. Yakakasa nti teyeesembereza bantu bava mu tribes ndala. Era kyova olaba yayimba ne Bakabuye be baali basinging partners be. Gwe yasinga okuyimba naye yali Kabuye. Ono musosoze nnyo mu mawanga. Ate ku ludda luno tulinako omwami tayagadde Uganda, yeereka atyo. Okumanya ng'omwami ono ayagala nnyo Uganda, tewali muntu ava mu tribe ye akola kibi nga kikosa Uganda n'atamuvunaana. Era kyova olaba bantu bangi bali mu nsiko, bantu bangi bali mu makomera bootafire, ababba ssente nga tetunnazaalibwa. Ono yabaggalira. Ono okumanya nga ayagala nnyo ensi ye yaggalirako ne muto we Salimu Sale. Kyova olaba n'olunaku olwaleero Salimu Sale taddangayo kubeera mu kifo kyonna kya gavumenti, taddangayo kuba na maanyi mu Uganda okuva we yabba ssente. Helicopter junk scandal. Ono omwami yakakasa nti kubanga ye teyeesembereza tribalism ne nepotism, yagoba muto we mu kifo kyonna ekyamaanyi mu ggwanga. Ku ludda luno tulinako omwami omusosoze oyo gwolaba owakakofiira nti yagenda 2021 n'alonda leader of opposition nga muganda munne, nga yasaavingako ne mu gavumenti ya baffe eya Ssaabasajja Kabaka, nga mukwata nga mubundugulako ekifo ky'obwa leader of opposition, nga mugamba genda okulembere banno okukyalenjinga gavumenti ya Kawenkene mu parliament ya Uganda. Nga biki byamusindisa okukola? Okuwakanya okusaasanya obusente by'omusolo, okuwakanya obuli bw'enguzi, okuwakanya okutwewola n'okumenya eddembe ly'obuntu n'ebisigadde bingi. Muganda munne gwe yalonda ku bwalubu bwe yatuuka mu parliament yakolera ddala byamusindika okuwakanya, anti bwe yatuuka ebyo yeegabanya ssente y'omuwi w'omusolo ekigwa mu kye baali bamugambye okugenda okukyalenjinga obutasaasanya, okuwakanya okusaasanya obusente by'omuwi w'omusolo. Yatuuka eyo n'atuula mu cabinet oba n'atuula mu parliamentary meeting ne beegabira obukadde 5. Ono omwami asusula mawanga teyamukwatako, kubanga omuntu omusuze mawanga takwata ku bantu bava mu tribe ye. Era kyova olaba n'okutuusa olunaku olwaleero ono omwami musosoze mawanga nti Oweekitiibwa Ssebo Mathias Mpuuga teyamujjana ku bwalubu okumanya nga asusula mawanga, n'ekifo kye yali amuwadde eky'obwa kamishona yakimulekera. N'okutuusa olunaku olwaleero Mathias Mpuuga yakyali deputy president mu kibiina kya National Unity Platform. Ono gwolaba ono tasosodde mawanga yereka atyo. Ate ku ludda luno kuliko omwami ono gwolaba ayagala ensi ye, nti ewono ng'ova mu tribe ye n'okola ensobi bweti akwatirawo, ng'ova mu tribe ye ono nobba akantu katono nnyo bwe kati obeera mabega wa mutayimbwa, toddayo kusaavinga mu kifo kyonna ky'amaanyi mu gavumenti ye. Mu gavumenti yono toddayo. Era
omwami ono okumanya nga ayagala nnyo Uganda nti ebbanga lyonna lyagikulemberedde akakasiza ekintu kimu nti ekigambo kye bayita nepotism okulonda n'okuwa emirimu abava mu famire yo n'emikwano gyo yakigobera ddala mu nju ye okumanya nga omwami ono ayagala nnyo Uganda aye tali tribalistic nti ayagala nnyo bantu ba mu tribe ye kyova olaba nti bw'otunulamu SFC ejje limukuuma kasookedde litondebwawo yakakasa nti erikulemberwa muntu yenna ava mu bitundu bya Western Uganda ono omwami ali so patriotic era kise mwagala kayagala nnyo ensi ye ono okumanya nga tayagala nepotism yakakasa nti wadde nga mutabani we tuwulira mbu yasoma amagye n'agakuguka ono omwami yakakasa nti mutabani we tasemberera kifo kyonna ky'amaanyi mu magye kubanga senga omwami ono abadde tribalistic mutabani we yandibadde CDF wa Uganda naye okumanya nga omwami ayagala nnyo ono omwami ayagala nnyo Uganda yakakasa nti mutabani wamukuumira wala asavinge Justin magye naye ebyokufuna ekifo ekikulu tebimuggyako ono omwami mu kwagala Uganda ali patriotic nnyo nti kumaanyi gayina yandibadde asobola okufuula mukazi we minisita n'amuwa ministry ya agriculture oba n'amuwa ministry y'ebyenjigiriza oba ministry yonna mu ggwanga lyatu Uganda naye ono omwami okumanya nga ayagala nnyo ensi ye mukazi we talina bukulu mu ggwanga lyatu Uganda yadde n'obwa muto we sali musale senga mukulu ng'alina ministry gy'akulira etambuza ssente yandimuwadde ebya agriculture n'amuwa ebya tourism naye omwami ono okumanya nga ayagala nnyo Uganda ate ali so patriotic tali tribalistic tali nepotic ta practicing sectarianism yensonga lwaki sali musalali lwaki tulalunda nte talina kifo kyonna ky'amaanyi muwala we owono tutandikire ku mukoddomi ono senga bakoddomi bonna bali mu bifo by'amaanyi senga omwami ono abadde tribalistic ono senga abadde tribalistic balwabogo senga ba presidential advisor ku bintu ebyenjawulo naye omanyi lwaki yabaleka bagende balunda ente lwansonga omwami ono ali completely patriotic ayagala nnyo Uganda ono omwami omulaba tunula mu university eziri mu regions endala mu west onoonya abazikulembera tewaliyo mu western yenna akulembera university ya government mu western Uganda bw'ogenda mambuka nabo yabagondezaamu tewaliyo muntu ava mu mambuka ga Uganda nga yakulembera oba nga yatwala university ya government mambuka ga Uganda era ono omwami okumanya nga ali so patriotic yakakasa nti bw'otuuka mu government universities eziri mu Buganda okakasa nti ali patriotic yagaana abaganda ozigendamu n'aziteekamu abantu abava mu tribes endala naye nga si ba mu western naawe osobola okunjulira osobola okunoonya abakulembera universities ez'enjawulo eza gavumenti mu central region olabe baani abazikulembera ogendeko ne mu mambuka ga maserengeta ga Uganda mu western Uganda olabe baani abakulembera government universities ezo ogenda kasante muri mu western ono omwami ali completely patriotic ebifo byonna ebyomuzinzi mu gavumenti ye ngamba ebifo ebisalawo obuyinza eby'amaanyi yakakasa nti temuliwe muntu we n'ogwa abituulamu wegendeze n'abagenda okulondesa akalulu ke tugenda okugendamu abakulira police stations ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo ba RDC n'abasigadde ojja kwesanga ng'omwami ono okumanya nga ali so patriotic yakakasa ntateekamu kintu kyonna kiri nepotic talonda banganda talonda ba relative talonda mikwano talonda tribe naye omwami ono bw'otunula mu hairake y'ekibiina kye ono wano bonna baganda sekuritale we muganda esigiwe muganda bw'otunulira bonna abamuli okumpi president wa deputy we mu northern Uganda muganda deputy we mu western Uganda muganda ebifo byonna eby'amaanyi biri mu baganda mu gavumenti yono video egwa bweti omwami ono omulaba ayagala Uganda ku mutima yensonga lwaki nze nkugambye omugezi yategedde video eno ne bwe tukomawo